buli lwonna lwogamba nti Allah jalla waala omwawula nnyo era omugondera nnyo era oteeka nnyo mu nkola ebiragiro bye, naye ng'ate ebiragiro by'omutume tobikola ki? Tobigondera era tobifaako. Okugondera Allah kwa bwereere oba tolina kyewakoze. Buli ebyo Ibn Abbas ga birongo bitambula ebi toyawulako, toyawula katono babiri na nakato. Abaganda bebagamba manyi babiri na nakato, katona waswa kabani ku ndongo, musiraamu na muceere tobyawula. Naye kati nabo baguyingirira siba abatali basiraamu bagubojja n'okusinga abasiraamu. Edda balinga bagapirawo abasiraamu, naye abatali basiraamu kati bali omuceere jama tegukyava mu nnyumba zaabwe. Ensi yakyuka. Balinga abaganda bawo edda bagambanga mu akawunga kabalugwala, naye nga tulidde kawunga bannange. Abantu bakasaba ne mu covid nga bakalabako nga bakanoonya tekalabika. Oddemu mweyogeze mbuka abalugwala katya. Idhan ebyo ebintu bitambula bibiri. Wa qada rabbuka alla ta'budu nam wa atiu Allah wa atiu ar-rasul. Mugondere Allah tabaraka wa taala, mugondere mbaka. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wala wuda Allah mwagala soko goberero. Kati gwe kaifa tad'i mahabbata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kaifa tad'i mahabbata Allah wa anta la tattabi'u ar-rasul. English jogamba nti nze njagala nnyo Allah mwagala, Allah mwagala, naye ati nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tobiteeka mu nkola, tomugoberera. Awo tewali mahabba, toyagalangako Allah. Era obuzibu bonna abantu bakyasinze okufuna mu ddiini kwawukana ku bigambo bya mutume. Mutume kasita agamba ekigambo n'okyawukanako, ettabbu ng'ogirinda. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Beewale nnyo abo abaawukana ku bigambo bya mutume, bajja okutuukibwako fitina oba ebibonerezo ebikola ki ebikakali ebiruma ennyo kwawukana ku bigambo bya mutume. Okiraba mutume gwe tulina okukulembeza mu buli kyonna kye tukola. Agamba ki? Agamba ki? Allah atuwa amagezi buli wonna we tufunamu okugiraagira musooke mubuuze mutume yagamba atya. Olaba buli wonna we mufunamu okutankana totawana na bigambo bingi, ye mutume agamba atya. Okiraba ng'oweweera. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. La hawla wala quwwata. Mutume bwalamula tokola ki? Oddamu ki? Kati gwe mbuli oddamu ki? Mutume ayogedde. Era abadda mutume akajanjanga tekyabagwa okudda mutume ng'omuddamu otya. Waliwo sahabi omu nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti kul biyaminika, owange liisa ddyo. Yali aliisa kkono, namugamba kul biyaminika, liisa ddyo. N'agamba nti ma astatii'u ya rasulallah, nabbi ddyo tasobola, mu ngeri y'okusaagasaaga ddyo tasobola. Nabbi namugamba law istata'ta, munnange nno walisobodde waligezezza onooliisa ki? Waliriisa nno munnange ddyo. Nagamba naye ddyo nabbi tasobola. Law istata'ta, naye walisobodde nno waligezezzaako nooliisa ddyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam amugamba liisa ddyo, oli agamba nno ddyo nkaluubirira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam namuleka naye bagamba nti fama rafa'ahu ila fihi. Emmere gye yali asitudde bw'ati n'ekkono gitwala teyasobola kutuuka ku mukono ne gupalarayizinga, tegwaddayo kola. Gye yali asitudde fama rafa'ahu ila fihi teyasobola wadde ogituusa ku mumwa. Just nabbi mugwe liisa ddyo. Nabbi ddyo tasobola.